Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera guchicha. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvu batuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda katwogereko n'omukyalo ono abeeko byatuyitiramu byatunyonyola n'oluvannyuma tunakikubaganyako ebirowoozo nze naawe. Hello. Jebaleko nnyabo. Nze Rebecca Jingo. Obulamu bwange si bulungi embeera gyempitamu si nnungi n'akatono ne kasaawa zino. Kiki ky'oyitamu mukwano? Nze embeera zange okuva mu buto maama waffe we yakuzaala ne tubeera ne maama omanyi okubeera ne maama wo nga taatawo taliiwo. Twakula ne maama waffe tukula ne tutuuka we tutuuse buli omu ne tugenda kutandika okufuna kyokukola. Naye embeera si nnyangu. Nsonyiwa okubuuza muli baki? Nze ngenza okukitegeera n'akakitegeera wayiseewo ebbanga tono nekitegeera nti oli Munyarwanda tuli Musoolo. Oli Munyarwanda? Nagenda mu famire y'ewaffe entuufu naye we nagendayo maama wange ye teyakkiriza. Maama ayina ewalala gy'agala okugaba? Ayina we yangaba already. Nagenda okukula nga nina weemanyi nti wano weewaffe. Kaakati okulidde mu Batoolo? Ntulidde mu Batoolo. Nentuuka wentuuse nensinkana omuntu n'andaga ekita kyange neetwalayo nzeka. Nga maama wo si yakututteyo? Nga si yantutteyo yagaanira ddala. Oba si kyekika kyo? Kyekika kyange kyembafaanana ate n'oli taata wange we nalaga nasanga alaamye nti waliyo omwana wange wajja mumwanirize muwala. Nga ye ggwe? Yenze nenyingirawo ate tebaagaana bafaananira ddala ne bwe nkusindikira ebifaananyi mu famire mwendi. Obafaanana nnyo? Nnyo nenjogera na buli kimu. Naye ye maama teyakikkiriza? Era nenajja natuukayo ne bakwata alibamu ne bampa ekifaananyi ne bangamba genda okirage maama wo. Nenkitwalira maama wange bwe nali nkimuwa bwenti nekimuva mu ngalo ne kigwa wansi nenziramu nenkirondawo nengamba laba omusajja oyo omumanyi. Nengamba ye mumanyi yali driver wa brother wange. Yali avuga brother we. Otyo? Zino birukula na bino ebimotoka ebinene. Naye nga yamwagalako? Ye akati natuuka n'oyo wanko wange azaalibwa ne maama wange nengendayo mutuuza naye nemwegayira nengamba naye nangamba mwana gwe ebintu ebyo obifunye otya. Nangamba genderawo n'emitwalo 3 nangamba genda ewammwe bya maama wo biveeko genda ewammwe. Oyo omusajja yali mukozi wange basengukire ne foto Banyarwanda. Nangamba genda yo nemugamba already okugenda okujja wano nagenda ne banyamiriza naye ekyenaku 3 nali kukinaba kigendamu. Akayumba kange saayagala kalekako bagenda kunziba. Ati nangamba oyo ye taatawo yali driver wange nanzira ya alibamu namundaga ebifaananyi inanga 8. Kaakati lwaki maama agaana? Lwaki maama agamba nti si ye taatawo? Maama wange yagaana ne bw'oba amaze okufumba emmere oyinza okuvaayo nga togiridde bw'okiremerako ennyo. Nga mukambwe nnyo. Kati olwasembayo nalaba obulamu bugaanye buli wendaga byonna ebintu bifuukuuka nengamba kangende Kampala. Kati mu kuvaayo omwaka ogwo oguwedde nali awo ne bankubira essimu nti maama waafudde. Kati mu bulamu obwo bwonna ndi mu struggle okukyayibwa abantu kwegamba ndi awo siri muwala mubi sifumbirwangako bintu biri awo obulamu bwonna bugootaanya ate eno gye nayingire wa taata wange
nze kakabeka singe nze atafumbirwa abasigadde bonna bafumbirwa bonna bafumbo kati gwolowooza nti maama yakukolimira ani maama wo ye yakukolimira ate anankolimira nze okuva buto nga mbonabona naye nga ndi naye nagezaako nenfuna n'eddagala ebyo ebiddagala bye balagirira nemutwalira nenva wano Kampala nengenda nengamba maama gwogenda okunaaza kati tukwate bino ebintu bye bandagiridde byempandiise tugende mu kinaabiro gwogenda okunaaza yakunaaza nanaaza nemugamba yogera bwoti bw'oba owulira tonjagala abalala ne bangamba gulira maama wo olugoye bwetu byonna nembikola ne bangamba genda eyo mu kika ky'ewammwe ogule ebintu oyite ekyalo kuba birabika emboozi ewammwe abantu tebakumanyi omale okufumba balye ogende ku malaalo olime byonna nabikola maama Rebecca Jingo mbonyeebonye ntambudde eyo mu basawo abawala obimanyi ebyabawala nyina ogendaga tugende wamu biki nenteekamu ssente zange ne bansalasala emisale nembivaako olumu ebbaluwa ezo ntera kuziwuliriza abantu bye bawabula nembigoberera bulungi n'eddagala ngenda wano mu katale kasubi nengulayo eddagala nenaaba nga bwe bagambye simanyi kwata amazzi ga mukoka biki nakatisawo zino wenjogerera waliwo eyayogera ku kibiriiti nenkigula nakyo nenkiteeka mu pilo wakuba ebintu ebirala mbeera sibimanyi mu Luganda kati ogwasembayo waliwo omuntu eyandagirira nti bwe nange nkulabye oli Munyarwanda kati nina wengenda okulagirira nandagirira eyo ekapeeka nenkwata passport nengenda ekapeeka kati kutuuka ekapeeka omusajja Munyarwanda naŋŋamba kuva leero toddamu okukwata ddagala ekyo kimu ekyokubiri empewa abeeno mu batoolo we wasooka okukulira bakubanza maama zirina okugonjoola ensonga zino zonna genda ondeetere maama wo oba oyogere bulungi ne maama wo akutwale mu kika ky'ewammwe ye erinnya erina okutwalayo omusajja nemugamba maama wange afudde mwaka ogwo oguwedde kati ngenda kikola ntya naŋŋamba era naye olaba nga omuntu asibyemu okwogera byalabika nti bimusobedde nemugambira ekituufu sina mirembe ate ne wano ku mizigo opangisa awantu n'olabira ddala abantu balaba isireki ng'oli munene nnyo ate tolina kyoyina nkitegeera obulamu bwonna buli awo era nakati wendi wano olabira ddala abantu obulamu bwabwe bwonna balinga bali mu mupango gw'okupangira awo wooli oveewo ntambulira mu bintu bwebiti embeera yonna nzibu kakati abewammwe ku kika gye wadda eno mu Banyarwanda bamanyi ki kyoyitamu engezeeko kuba ate ne bwe nagenda nenkolayo egyo emikolo era bonna nasanga bato bali awo si bantu bakulu nti balina kye basobola okuyamba teriyo wadde ssenga oba taata omuto oba jjajja omuntu abaliyo bonna mu family be nasangamu be bano basista bange ba brother naye buli omu ali ku bibye omusista wange omulala ye yansindikidde omuceere ku bino ebya korona bikibiki naye ate okugamba nti oli akwata emitwalo gya 5 oba 2 agikuwe tekisoboka Okay. Kati ku ssaawa eno ekisinga okukutawaanya kyekiri byenjagala ommenyere kiki kyoyitamu kati ssaawa zino mbeeraawo nga ndaba abantu banyimukirira gamba omuntu ava watali n'akuyimukirira ate n'ekirala nagezaako okufuna emirimu gigaana mbeera n'akamalawo wiiki oli agamba waayo ebintu bino bitatuka biremye kasitaze abakozi batono kati abalala kankendeezeeko era mu kugenda kukendeeza naawe ogenderamu abo oyinza n'okusanga gwe wekka ovuddewo abalala basigaddewo kwegamba oli omusajja yakugamba nti maama wo ye yalina okikola yangamba nti maama we yennyini akusitule akutwaleyo mu butongole eri mu kika kyammwe eky'Abanyarwanda nangamba ate n'empewo ez'abaana abatoolo nabo bakyamanyi nakati nti oli mwana waabwe era maama ye yalina okuzzaayo akugambe toli mwana waabwe era yeye nti yali alina okukola ekyo naye ate kati oli omusajja eri gye nalinga abatoola abo naye oyo omusajja alinga mutafutafu w'omutwe biki ssaawa zino balabika babitegeera ntya n'okulinnyayo bakitegeera nti toli mwana waabwe
era babitegeera kuba tuli kumpi baali bakuyombesezzaako ng'ogenzeeyo sigendangayo sirinnyangayo okuva lwe nategeera ekisa kyange natya okuddamu okulinnyayo natya okuddamu okulinnyayo kuba omukazi naye mutabufukabufu nagendayo kondi lubuto nangoba nakwata Zambia n'agamba genda gy'ofunidde embuto zo ddayo nangoba na Zambia kuva ku olwo siddangayo. Okay. Kwegamba wandyagadde omuwuliriza wange abeeko kyakugambayo ekirala? Njagala omuwuliriza ampeemu ku magezi ndabe kuba ate abawuliriza abo oluusi kyemanyedde ebintu bye baba bawulidde nze nga njogedde bayinza okunyambamu mu ekyo. Nkitegeera. Kati otegeera ennimi zombi, otegeera Olunyarwanda n'Olutooro oba Lutooro lwokka? Olunyarwanda sirumanyi. Sirumanyi naye ate bali eyo Rwanda abasinga bali eyo taata wange yeka yendabika ne bano basista bange ba brother Olunyarwanda tebalumanyi. Ekitegeeza omuntu bw'ayogera mu Lutooro obitegeera bulungi? Era omuntu bw'ayogera mu Lutooro mbitegeera n'Oluganda nduwulira byonna mbeera mpulira. Okay, lwakuba tewangambye erinnya lyo oba tolyagala diŋŋamba? Abantu waliwo nakubyeyo waliwo omuntu nagenda nenteesaako waliwo omuntu eyangamba abeera ku rediyo akuwuliriza ajja kuwulira bangi eno kasubi bangi bawuliriza. Kale tofaayo amanya tugaleke. Kale neyanza nnyo okwogerako naawe. Kale maama neyanza. Kale babaye. Kale mama. Owuliriza Bit FM ekintabuli ky'omuziki bw'atyo bwakuyitiddemu. Mukazi wattu embeera gy'ayita mu kuva buto n'ebyagezezzaako obiwulidde ne gy'atambulidde owuliddeyo na buli kimu. Mukazi wattu ategedde bukulu nti baamuzaala mu Banyarwanda era ye ne yeetwalayo naye maama n'anyiga nnyo maama n'apanguluka. Wetwogerera maama yafa omwaka oguwedde so kati maama mu bintu bino tubimugjeemu. Kiki osobola okumugamba mukazi wattu asobola okutereera asobola okudda engulu? Owangi munange nze Najingo Farida wano ekyengera ennyabo sisi mbadde ngumya omukyalo oyo agume obulamu bwonna bw'ayitamu bwe nayitamu naye mbadde muwa amagezi asooka addeyo eri mu batoolo gye yakulira kuba nange kyandiko naye baŋŋamba nsooke nzireyo eka gye nakulira ntwaleyo ekkanzu ya jjajja ne jjajja omukyala kuba be baali bankuza ntwaleyo mbeetondere nze maama yagaana okumperekera naye nagenda bulungi ne mbeetondera ne mugala jjajja ayaŋŋamba wano kiki ekika kyange nengula ebintu sukaali nnyama biki nentwala nembeetondera nenvaayo bulungi. Baba kuba nange nabonaabonanga bwabonaabona sifuna mirimu sifumbirwa sikola kibwente yeyo embeera gye nayitamu. Naye kati watereera? Naye kati embeera njiraba nga yagenda etereera. Maama asooka addeyo eri ennyabo oluvannyuma ajja kufuna ekyokukola ekirala ng'asoose okuddayo eri kubeera empewo zeeri zaamukuza zaali zimanyi nti mwana waabwe. Kati alina okuzeebaza. Alina okuddayo n'azeebaza. Baaba bwentyo bwenteesezza mukwano. Neeyansiza nnyo mukwano neeyanzeege magulu. Sebeki ngamba ntya nze ngamba wabanga maama taliiwo maama yafa n'alirowoozeza nti akwate kojja ne bamaama bo baabata abalala weebali kasisa kojja ng'akimanyiiko bagende ne kojja bamutwaleyo eri. Nze ndaba yenteesa yange kyekyoka kuba maama takyaliwo naye kojja ng'akimanyiiko yeekwate ne kojja bajja kuwera abaana abaweze bagende mu kika kyeri Bannarwanda tulabe ekinaabaawo. Okay, neyanza nnyo neyanzege. Owuliza Rebecca Jingo ku Bit FM ekintabuli ky'omuziki. Bekola kuweereza naye nakye ndowoozezza omukyalo kye yandigezezzaako n'akola n'alaba nga bamutwala ewaabwe ne bamugamba no ewa kitaawo lwaki taddayokko n'abeerayo at least ng'omwaka n'alaba embeera bw'eneebeera kuba ayinza okuba olwamutwalayo n'agamba aha wano wewaffe n'avaayo n'akomawo eno e Uganda n'atuula kakati nga ye ekimulondoola kubeerako waka waabwe empewo ziri zimulabeko ataddeyo kalabe bw'abaawo embeera eneebeega nyukyuka ate awo ajja kuba afunye entandikwa nnungi olw'ensonga nti abantu b'okukyalo ne babaneiba oba bagyali mikwano gya kitaawe basobola omugamba nti kola kano ffe ne buwangwa waffe tukola kino ne kino osanga ojja teeya ne bw'anaabeera eno abasinga tetumanyi buwangwa bwabwe biki bye balina okugoberera. Nze ge magezi ge mbadde muwa ono muwa yena Jemba kansala 2 abiri mugo. Neyanziza nnyo taata oli ne Rebecca Jingo.
Madam Becky nafa abatolo tuyina ebyobuwangwa byaffe. Omwana okukyengera omugamba mugenzi wange ekimbe nja kugamba mama obwaraba yafiiro kagenda waziika. Obwaraba ogenzere waziika hati ubya coronavirus overa aho amukwato muhanda ugarukeyo ogenda hakituro kya mama wawe mbere bamutero muto henyini oteza amaju omubalize buli kimwe akuba omufu omuzimu gwe niguba nigorora nigukorora omubalize buli kimwe ekiri kukuruma ekiri hamutima gwawe buli kimwe okimubalize olyaho hakituro tiza amaju omwegarukire mu byone ebyaroho gaye mama mbutahikira bwone ebyaroho byona ninsabonganyire baitu ninyende Mirembe mbomezi bwange nayi ninyenda kubaho kurungi byone ebikuruma byona bimusoborore buli kimwe nikiza kuda mu nteko tuiza kurora rubalembera nga nombiro kwotadde Becky nkwagala nnyo Agnes Timbatoro ne yanziza nnyo ne yanzege kinyumina nnyo omuntu wayogera mu lulimi oli lwategeera kikola amakulu eno ya Beat FM Chintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo wanje mukwano hello mukwano network ekutawanya hello mukwano tetukuwuliza mnange wanje webale kuwereza mamijingo sebo oyoganizibwa beni timu America nga nsinzidde ne waffe ekisawo omwana teyakola nsobi okuzuula ekika kye naye ensobi gye yakola eryemu yeetwala yekka ku kika nga talina muntu mukulu yenna gwagenze naye ekikulu kiri kimu omwana oyo afune kojjawe nga bakwatagana ne kojja kojja yangu tugende ku kika kyaffe ekituufu kuba kojja amanyisiddwa n'oli omusajja amumanyi kitaawe ekinava mu ekyo kitaawe ajja kukkiriza nti ono omwana wange pozi n'okwegayirira ku muzimu gwa kubana taata yafa nyumiro nnyo abantu abagoberera obuzibu bwamwe kwagala kuyisawo ttiimu zammwe ttiimu America temubizza bwe mbeera serious mba serious bw'ona otandika ttiimu gundi nja kujjako tubeere serious putulina kyakuŋŋamba sirika it's not a must nti olina okuba mu programu eno oteese njagala abantu abali very serious bw'oba toli tolina kyakutugamba keep quiet stay at home sleep thank you omukazi ono kyaliko olabika tonna kifuna tonna bana kukitegeera naye abali bakiyiseemukko basobola okukimanya okulidde mu kika kirala naye ng'oli wa kika kirala okulidde mu ggwanga ddala naye ng'oli wa ggwanga ddala ekiseera ne kituukanga ne maama bw'omugamba nti maama ekika kyange kiriwa n'aboggola n'ajjayo n'embazzi n'aliddeyo n'ayagala okukutematema naye nga maama mu mutima gw'amazima akola ki agamanyi essaawa zino ekintu kye tuwogerako kintu kya mukyalo ono okubeera nti n'emirembe egimubula mukazi wattu ali aganaga mu batooro atya okuddayo gye yakulira bambi atya okuddayo kubanga baategeera atya naye ate gy'alina okudda okusooka kubanga gye yakulira empewo ziri zaamukuza mu Banyarwanda nayo yagenzeeyo mukulu abaliyo tekuli yasobola kumuyamba y'ensonga lwaki aze gye tuli so abasagira nze nandisabye mutuleeko wansi oba si kyomugende mukole edduyiro tufune abantu abakulu asobola okutegeera ku nsonga eno basobole okututangazaamu abasobola okumugamba mu lulimi lwe olutooro bambi nsaba nze ne bwena basibitegedde yajja kuba abitegedde tusobole okumujja mu mbeera gy'alimu asaba ku magezi ag'enjawulo akoze atya ku saidi eri ewa taata gye yakulira atya n'okugendayo kubanga baategeera nti tebamuzaala eyo n'omusajja yamukuza musajja watu yagwe n'eddalu naye gy'ali kitegeeza ekika ekyo kikyaliyo wabula yagendako mu kika ekyewaabwe e Rwanda yatuuka nayo abafamire ne bamwaniriza kubanga baali bamumanyi naye ate si gy'abeera embeera yakyankalana embeera yatabuka buli kyakyankalana omuntu eyandibadde omutuufu okumukwata ku mukono ye maama omwaka oguwedde maama yafa omuntu omulala gwalina ogwandigambye nti oba yono yekkojja ekyebuzibwa mukwano gwange omusika wa maama wo waali kijja kunkolera amakulu singa onompereza ka voice nombulira omusika waali kojja gyali beetegefu okuddayo eri mu batoolo gye wakulira kubanga naye wakulirayo tosobola kumala gavaayo fuwa obanga abayisizaamu amaaso ali awo ali wakati tamanyi wakudda hello maama wange gyebaleko nnyabo nsaba oyogereko nno nnyo munnange kakati nze mbadde ngamba omukyalo oyo ennyabo kyaba akola afune ebbombo aliteeka emitwetwe afune n'ettuli emwanya abiri abigatteko afune n'omulamula ateekeko akowoole maama we amuzaala ng'amuyita mu mannya ge ng'amugamba maama nsonyiwa naye byonna bye nakola nsaba okomewo ondage ekisa kye oh no beera bulungi mukwano neyanziza hello wanje Hello. Wanje.
Wanje kakati enyabo ogwo mukiki wanje mama nasobola okukwata omuhanda akagarukayo nihoyaza nihobabeeba mukulire mukyalo Whiteford hanyuma nagarukayo nabazaire be gamati nkakojja ne maama w'omuto nibasobola okugakayo nibakola ki nibesengereza hakabakulire nabagamba nti nkalo mama wange akafa amanyire niho hatuufu niho kuzaalwa hati omwana ono afunire ekika bagende bakole ki besengereze. Okay. Hello. Tabeka. Wanje sebo. Mukama yebazibwe nyabo. Awe bwekitiibwa sebo. Oyogera n'omupya Fred Munagomba okusinziira n'ekyaso emigombola y'Namayumba. Nsanyusa okukoleza. Omukyalo oyo singa badde asobola okwogera Olunyarwanda oba Olunyarwanda labbeeko yinza odduwulira. Ajja biwulira lwampaka kwe bali bawulira. Kati zeeko mubuulire mu Luganda kangezeeko nga bwe njogedde mu Luganda. Esebo. Kakati agenda alaba omukyalo oyo yamugamba nti taata wo yali dereeva wange. Taata we agende oyo omukyala amutwale ewa ssenga wa taata we eri mu Banyarwanda. Kati bagamba ssengawe engeri taata we oyo omuwala engeri gye yafa agende ku malaalo agambe nti mwanyinaze omwana waffe yali yazaawa kakati azaawuse tukusaba mukama oba mwana waffe ddala nga bw'okimanyi engeri gyakomyewo nga mukazi gwaffe tusaba omwana ono adde mu maka omuwe emirembe buli kimu kyonna abadde mu kasiisira baleete ekyanzi ky'amata bakiteekaawo emirannamiro baleete ente bagikamire ku mulyango gw'akasiisira ako ekyanzi bakiteeka emirannamiro awo tukiyita kuterekeera kakati bwe banaamala okuterekeera omwana atuula agambe nti taata nkomyewo mu kika kyange n'ente ge naakukamiranga giino amata ago ge naakuleeteranga ku makya n'akawungezi nga taata waanywa kitaawe alyoka mugulira emikisa omwana amanya n'eddoboozi Fred Munagomba okusinziira eno ekyasa mukama akuume. Neeyanzeza nnyo omukwano neeyanzeke ebyo bwedda byenjagala. Ono agambye nti Halima nteesa nti omukyalo yaddeyo ewa taata we eyamukuza wadde nga yagwa eddalu amwetondere byonna byamusobya amala agende waabwe alime kubijja newe naba week emu ajja kutereera. Thank you so much. Diana wange ogamba otya munange? Mami Beki we bali kuweereza amanya sigenda agogera kyemmanyi omanyi naye nange bwentwe bwe nali mami nze gwolaba nkulidde mu kika kya njovu era ensonga lwaki ompulira nga njogera kuba enjovu naye nze mami owange yali akyaliwo naye nze kyendaba kye yakola yansitula n'agenda nekojja wano n'omukyalo mala yaliko nga mukulukulu n'agenda n'agamba eyandibadde nga nazaala we eno mu kika ky'enjovu n'amugamba maama nsaba kunsonyiwa kino na kino kyajja bwe kisi naye omwana ono si wa wano naye ndeesa akasiimo okwebaza abakulu ba wano okukuza omwana ono obulungi era nsaba twawukane mu ddembe omwana ono musigale nga mumuyamba so nsaba ono omuwala oyo oba omukyalo oyo agenda anoonya musika wa maama we akwatagane ne kojjaawe bagende baddeyo eri gye yakulira baweeyo akasiimo ate babeetondere kubanga nze nakulira mu kika kya njovu naye kati ng'ate nze nganze omuntu neddira nkima era bwe yamala okuva eri nga biri amaze obbikola n'alyoka ajja eno ewaffe n'anteekayo mu butongole kikyensabye mami we bale kuweereza. Neeyanziza mukwano neeyanzege. Hello. Wanje taata webali kuweereza munange webali kunkubirako munange nze mugera makanika waseta mundeeba iye sebo ekisookera ddala waddiini kyoyo yaŋŋanya amanya kati simanyi ebintu byonna abantu balijjemu bikuwozaamu nze ŋŋende ku gino ŋŋende kuline ebintu byonna mukama katonda yatuwa ebyetaago bye twagala iye sebo ate n'okumanya bintu yeebasa omala kuzuukuka esebo bw'aba waddiini ng'ali nga mukatuliki agende ensambya asabe katonda ajjamuwa byayagala agende ne ku tibbi neresiyo ng'alina kyeyeetaaga naddala tibbi mulambike nti abantu bange bannaye muliwa abantu bange muli luddawa naye byokwoza mbu akwate ebbombo akwate omuluuga ebyo byakwewunda byansi
bajja nemubbira sente zabwerere ebyo abivemu akulembeze Katonda ojja kulaba nga wangudde buli kyayagala ne bwe bawabula emyaka 5 ne Yesu yabula yamala nazo sibudeze mugirwa makanika watu buli ntesa tujaniriza wano eno ye Vita FM Chintawulo ky'omuziki tata awo nsaba nkutereze mu mukama wange kyogambye nti agende ku radio ne ku TV yerange tannabulako ndowooza olabika programu ogiguddemu wakati tannabulako nedda saidi zombi amanyiyo ewa taata omutuufu yatuukayo kojja yamugamba nti ye taata we yali driver wange ebya maama obiveeko kwata sente genda e Rwanda n'atuukayo nga ne taata yali yafa naye nga yaleka alaamye nti nina omwana wange gwe nazaala e Uganda mwana wa buwala bwajjanga mumwanirizanga mu kika era baamwaniriza bwe yatuuka obuzibu bwe emirembe gyamubula okuva nga muto paka na kati omuntu gye yatambulira yonna waliwo ne yamugamba nti leeta maama naye nga maama amaze okufa wabula ndooza buli lwe yakyogera nga keri maama ng'alina obusungu oba omusajja ono yakwata mukwate dereeva ya buuzaako ku kojjaawo nti dereeva yakwata mwannyina n'olyoka ozaalibwa ekyo nakyo kikulu nti maama yalina obusungu ku musajja yakuzaala naye jjukira yakulira mu batoolo ate n'abatoolo bamaze ne bategeera nti omwana ono si waabwe kati awo okusika omuguwa weekuli taata mukama wange tekiri kwomu bozowulira bonna bakugambe twayita wano tukulidde eno we gye bali tweyanziza nnyo ekiteeso kyo tweyanziza nnyo tweyanzege wanji munange Beki we bali kutuweereza kakati nze amagezi genyinza okuwa ku nsonga ebyo kyonna ekyandisinze kya musaayi agende oyo gwagamba nti be ba famire ya taata we babegayire bajjeyo sampeemu bagende ku musaayi basooke bagubajjeko kinaazuuka nga bafamire yaawo era bijja kuvaayo sisuubira nti basobola omugoba naye kati nabo basobeddwa kyekyo Beki kubanga nange nyina abooluganda lwange nakyo kiriwo ekitono naye era kye twasalawo kufuna sente tugende mu musaayi naye takyogeddeko nti baamugoba ekyo sikiwulidde wanji anti Beki we bali kuweereza nze Kalema Sidney ne Mengo mbadde nteesa nti omukyalo we kye yali badde akola asookaddeyo eri gye yakulira atwaleyo pozi wa baba waye tebakozesa bita bya mwenge nti yakitteyo omwenge kale nga bwomanyi nti emikolo egikolebwa awaka nga baaniriza omwana kanzu biki nkoko akole ekijjulo batuule abafumbire bamale okulya then bwe bamaliriza alyoka ababuulira ekyama kati wama babuulira ekyama ye awulire ki kye banaamuddamu kyaba agenda nakyo naye ate alina okugendako n'abamu ku baganda bannyina abanasobola omuwerekerako basobole okugonjola ensonga ezo kubanga ebintu ebyo mwana si byangu neyanziza nnyo mukwano neyanzege wanji Beki gyebaleko nze Rashid Mukaaya oyo omwana kyendabye bannange kizibu naye ate alina kigumira akwate ekkubo adde gye yava ayogere bulungi ne taata we yadde oba amukube naye amubuulire kuba bambi naye yamulabirira ng'omwana we era akuze nga amanyi nti mwana we maama taata teyayagala kuba nti oyo omwana abe nga si wuwe ensobi yali ya maama teyali ya mwana ate teyali ya taata kasita akuze afunye omukisa nti ategedde ekika kye bw'amala ekyo agende mu kika kye akole emikolo gye bamugambye oba agende ne kojja amutwaleyo kuba ye kojja yali amanyiyo yali alina okuba nga akuusa ensonga neyanziza nnyo mukwano gwange olina Rebecca Jingo wanji Madamu Rebecca we bali kuweereza oyo mukyala muwa amagezi nti agende ewaabwe eri Rwanda afuneyo omuntu omukulu owa famire bakomewo ene fotopoto gye yakulira mu batoolo babeeyo kye bawaayo mu famire eyo kubanza nkirabye ku taata wange omuto yakulira ebukojja n'atuuka okuwasa
n'akomawo eno gye bamuzaalira teyabeera bulungi, famire yonna nga tebabeera bulungi, paka taata wange mwennyini we yasituka n'agenda e Bukojja n'abaayo kye yasasula kuba tebagatta bamaama. Naye taata wange yagendayo n'abaayo bye yasasula, bali ne bamusonyiwa ne babako bye boogera, ebintu bye ne bisumulukuka, kati alina emikisa gye. Wow. Olina Rebecca Jingo eno yo Beat FM Ekintabuli ky'omuziki wangi. Mbeki zebadde ngamba omwana oyo yandibadde asooka ne yeetegereza eno ekika gye yakulira wayinza okuba nga yiwaabwe ng'eri yagendayo baga ekifaananyi si Luganda okitegedde ate lwaki we yagenda eri emirembe era tegyayongera teyatereera ayinza okuba nga weeno ng'eri yagendayo omuntu osobola okufaana omuntu batugamba mu nsi tulinamu abantu musanvu abafaanagana yandibadde alemera mu kika eno maama we gye yamuleka gye yamugamba nti gye bamuzaala nze ndaba kiyinza okuba kyekika kye nga kyekimubuzizzaako emirembe okubeera nga yeetwala mu kika ekyali kiki. Naye ate ne kojja yakikkaatiriza kuba ne kojja yamuwaako ku transport n'amugamba genda ebyamaama sooka obiveeko, so kiriwa kyekiriwa. Anyway, hello owangi maama. Nange nzanyisa okuwuliza kabula dda wange. Badde gyendi. Amiina. Musaba afune ensogasoga. Ensogasoga. Agisiigeko omuzigo Omuganda. Ayogerereko ebigambo. Nze njagala kumanya waffe ewatuufu yewa. Zijja kumulaga ewatuufu. Abanga waffe w'Abannarwanda era zijja mulagayo nga yeeyo. Naye afuneyo kumukakkanya. Anaabe n'entangaluyiira bigatte. Abinaaba ebintu ebyo bandi asobola okukakkana embeera ye etumale okukakkana kaatereere kubanga gw'omanyi bwe kiwulikika okufuna omulimu ne bakugoba kiruma mu butuufu oba muliwo bangi baga kati kuwumuza nga nawe era olugenderamu afune ku mutangaluyiira n'omukakkana n'omumala nsonga ebintu ebyo abinaabe ajja kutereera bambi ate bw'aba agenzeyo ng'ategere nti weewaabwe eri e Rwanda alina okufumba ebijanjaalo n'ateekamu ejjobyo ebyo nebimala kujja n'ateekamu ejjobyo n'abisiikisa omuzigo Omuganda n'afuna ebikola by'ejjirikiti ewaffe biyitiki biba byo kati n'afuna akatiba kayita entoozo agibuuza bajja gimulaga yese n'ebijanjaalo ebyo nga birimu n'ejjobyo nga ye nga babisiikisiza muzigo Omuganda ekiringa kyonna ogamba nti ejiika esena ateeke ku bikoola ebyo abagambe eddori by'okujja ngibirabizanye ateekewo n'omwenge Omuganda mpulira ati murye munywe mwisome mwisiime ajja kutereera nga neeyansiza mukwano kale bambi akomatakomera mpeera kale swiiti bannayensanyusa okuwulira nange nsanyusa okuwuliza mukwano gwange ye Munyarwanda w'omubulo nyinaffe kikyayitamu ali awo ali wakati mu Batoro tagenda mu Banyarwanda tagenda gwe yandyesibyeko Mukama yamujulira mu bulamu bw'ensi eno mu nsi alinamu kojja ne baganda beeri Abanyarwanda bizibu naye nga byebyo emirembe talina wadde kugenda ku mulimu buye gwe bagoba gwe basalako embeera ze zigana baganda babe Rwanda tata bebe yazala bafumbirwa yeye atana bakufumbirwa yayita mu mbeera y'okunyigirizibwa yonna nga bw'okiwulira so muli yeebuuza kiki kyo naye nga agezezzaako okukola ebisinga obungi byawulira wano n'atambula nako n'agendako mu basawo b'ekinnansi eyo buli omu n'amugamba kyayagala kyawulira so n'atamwa kwe kukomawo ye mwennyini mu ddoboozi lye ne yennyonnyolera kiki kyayitamu era nga bw'obadde okiwulira y'ensonga lwaki nange nzize gy'oli mukwano oli ku kintabuli ky'omuziki wangi sebo omwalo yaddeyo e Rwanda asobole okumanya nti ekika kye kimpewo kimufuweko awajja kuba afuna emirembe esenyonga ekiwawu wangi hello Beki nsobola okwogera mu Lunyankole oba asobola okubiwulira ajja kubiwulira kakati ewaffe mu Banyankole omwana bw'aba ayingira mu kika yanaataho waabo abo waabo bonyina benye ku musana akamwisyo waabo
na bwanyuma kuri abo wabo bene kumurongora omuntu weno wamutwara bene kumurongora kandi kuri wabo yashikayo bene kumbagirende bene. Oh no kansime mai ebyo simanyo obitegera. Hello Wanje yabale ko nyabo kale nyabo tibadde ntesa iye nyabo yekwate kojjawe bagende naye amulage ekika kyekituufu. Niyanziza nnyo maama. Hello Mama Wanje taata wamusiza nnyo mama. Nange bwenti omutabani Tabani we Saalongo Setumba. Esebo Mama ninake kitegeke bulungi. Kiri wa taata Omukyalo ono mama wono omukyala ajja kati ku mpewo bwe yali agenda okufa yamuleka ludda wa era ani yajjayo omukyalo oyo n'amugamba nti avamu ekyo ekika kyo jja wano. Okimanyi nti eyo si yaleeta obuzibu maama. Omukyalo ono ate okubanga yava mu kika kyafisa ekika kye. Abantu bali gye yava ne bakola ebintu ebirala okumubuza emirembe omwana tafuzika maama okujja w'omujje paka bwakuze. Kati ze mbadde ngamba mukyalo ono gye yava yasoose n'addayo okwogera n'abantu abakulu abo kubanga simanya ndi yamugjayo okumugambya oli muwala wa gundi egindi oyo yaleeta omutawaana nze nandirowooza nti yandibadde mu kika kiri era bwe yali yeera afuna obuzibu maama. Wanje taata era bwe yali ye yali era ng'afuna ebizibu ng'akyali eri agambye okuva buto bwe ekyo asooka abeerera awo. Okay neyanziza nnyo mukwano neyanzege olina Rebecca Jingo we bali kuweereza ono kansararoni pozi nzo okuteesa kwekuliwe kuti naye bannaye abazadde abatuzaala bannange mubeere nga mu ekisa ffe tubeera baana oba babeera baana kuba bo baba tebamanyi babyasoba. Kibi nnyo okukula nga tumanyi kikaakyo. Kibi nnyo kuba wookula ofuuka omuntu omukulu ofuuka omukyalo oba ofuuka omwami n'ozaala abaana bakubuuza nejjajjaaliwa era ovaawa. Kibi nnyo naye kyembadde nsaba nti kojja w'omwana oyo gy'ali yandibadde akwatagana ne muwala we ne banoonya ekituufu omwana asobola okunoonya ekika kye. Kale siba bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale Magulu Nyondo neyanziza nnyo taata neyanzege olina Rebecca Jingo. Hello Owanje sebo mama nze ngamba iye taata nono kituwe ekyokulabirako ffenna nga ab'amawanga amalala tulabike nga tutereeza ebyekika kyaffe kuba ndabanga ebyekika bye bisinga okutawaanya ffenna abasinga obumu. Mpulira nsigadde Ssemakula musajja DP ebuweke neyansiza nnyo musajja DP ebuweke. Hello Wanje yebaleko nnyabo kale bamusafariza naye omukyalo yalabye nnyo naye ekinkubiza essimu olunaku lwaleero Beki nsaba kunkubirako nina obuzibu. Farida nsaba kubuuzaayo ekibuzo kimu maama. Kakati nve kukwona aliko nkukubire maama. Nedda si leero. Kati owulira nti otutawaanyiza mukwano okuyogedde ebitakwatagana. Kale weebale nnyo weebalire ddala toddamu kutukyankalanya nga tulina bye tuliko. Rebecca Jingo gyebaleko amannya agange nze nasazitadde nga mbeera wano kwongera kuli mbadde kyensaba omukyalo oyo musaba asabire bakadde baabo ekiwumulo eky'emirembe abateerengayo n'ebitambiro by'emmisa mu ekereziya. Tusabe kino ekirwadde kimale okuggwamu abeere nga abasabira ekiwumulo eky'emirembe buli kaseera abateerengayo n'ekitambiro ky'emmisa mu ekereziya. Musuubiza nti abazadde baabo bagenda kulaba biki omwana waabwe byabakolera ebirungi nga basabira bulungi era bagendanga kumuweerezanga message mu birooto nga yeebase. Nze kyemmanyi tewali kisinga Mukama asabe nnyo yeegayirire Mukama ajja mukolera ajja mukwatako aye mbadde musaba wabanga manyi emunyonyo ku church. Tusabe ngeno karantini eweddewo coronavirus aweddewo ajje nga buli lwa mukaaga mu kusaba musaala okweyisa mu kusaba
bijja kuvaayo byonna bye bamuteekako bye bamusiranyizaako byonna bijja kuvaayo. Neyanziza nnyo mukwano gange obuzibu amanya yagaŋŋaanye era yaganyumidde ddala twanditegedde eddiini ye entuufu kuba ffenna bwe tunayagala tusika omugwa n'omuprotestant ajja musika n'omusiraamu amusike n'omuseventh amusike obuzibu nti yaganya okumbulira amannya ge twanditegedde eddiini ye entuufu nsaba tumulekere eddiini ye yenga ye kyawulira mu mutima gwe tetugenda kusika muguwa kuba buli muntu ajja kumwetaaga n'omulokola ajja muyita nsaba tumulekere eddiini ye nga bwali tumulekereyo ekyokusaba Katonda tukimulekere ye nga y'omuntu tewali gwe balagira kusaba okujjako omwana muto naye omuntu omukulu alina ebimwogerako ekyo tebakikugamba bugambi tumulekere eddiini ye ye nga bwali kubanga ffenna tetugimanyi. Rebecca Jingo gyebaleko mukwano nkale nyabo omukyalo oyo nze amagezi gemuwa galigamu bw'aba amanyi jjajjaawe azaala maama we jjajjaawe omukazi azaala maama we ng'amanyi ewaabwe wa jjajjaawe oyo agende ku dduuka agule emmwanyi 9 agende mu nju ya jjajjaawe afukamire akasuka emmwanyi ezo mpaka waggulu ku bbati naye ng'azikasuka bw'ati nga zidde emabega nga bw'ayita amannya ga maama wa mugambe maama jangu ompabule ondage ekika kyange ndi mu kubonaabona amugamba ate maama nzigira mu bulungi kuba omufuta aba munno kituufu amugabe maama nzigira mu bulungi ombuulire ekika kyange ombuulire we watufu we nnina okubeera bw'oba wafa nga nakunyiza maama nsaba onsonyiwe Beki omukyalo oyo ajja kubanga maama wa amugira mu kirooto era ajja kuba amubuulira ekituufu. Ntegedde. Beera bulungi mukwano gwange neyanziza nnyo neyanzege wangi. Beki oyo omwana kyabakola addeyo ewaka gye yakulira. Olw'ensonga nti ziri empewo zammanya ng'omwana w'ewaka era zibaddengawo nga zimuyamba ng'era omwana w'ewaka. Kaakati omwana alina kusituka kugenda kwebaza eri gye yakulira. Newakwata akati naye nga yeebazizza abaamukuza empewo zimanyi omwana nti wawaka asookaddeyo Beki nze kyensaba mwana asookaddeyo osanga anaafuna ku mirembe esigadde nze Patricia Ematuga bakwagala nnyo abamatuga Beki neyanziza nnyo neyanzege kakati nanyini Ebbaluwa nabadde musabye atubuulire oba omusika wa maama gyali katuulirize kyagamba. Rebecca nagenda ninzika maama wange nava wano Kampala nengenda naye ate ewa maama wange nayo ekyomusika ataani era nze buli kimu n'ebintu ebya maama wange byonna byange biki ebisinga nze nali muyambako ndi awo era nabo asedi ya maama wange bwe yafa yakamalawo ebbanga tono nnyo ne batandika okutokobaganya buli omu agenda ewaabwe biki ate ekituufu kiri eriyo yenakulira tebankuza tebampa yadde ekitole kya sabbuuni naye nali mbakyaliranga okugamba ye family yange saagala beesalako naye nga mpulira nange nina okubeerako newa taata ntya n'okugendayo omusajja oli naye yampisanga bubi buli lwe nagendangayo kugamba bali awo nabo tebategeerekeka bulungi ye omusajja alinga omulalo ate n'ekirala amanyi nzeka mwana we teyazaala mwana yeka ndowooza maama wange yamunsibako olw'okuba teyina mwana alabika yali tazaala n'amunsibako kati awo tukola ki simanyi n'ekyokwogera oba n'ekyokuzaako neeyo ntyayo okugendayo omusajja alinga omulalulalu tateeredde obwongo bwe buli awo aganaga ntyayo okulinnyayo otyayo okulinnyayo kale byebyo mukwano gwange nanyini Ebbaluwa era nga bw'abannyonnyodde bwe bitu bwe biri nga bwe mubiwulidde omwami oli ow'e40 teyazaala mwana kati ng'amanyi ono ye mwana we kyokka omwana agenda okukizuula nti mwana w'e Rwanda. Katonda wange wano nno waliwo obuzibu nze Rebecca Jingo owangi maama nange nzanyisa okuwuliza kabula dda wange badde gyendi Amina musaba afune ensogasoga agisiigeko omuzigo omuganda ayogerereko ebigambo nze njagala kumanya waffe ewatuufu sijja kumulaga ewatuufu abanga waffe w'Abanyarwanda
yazijja mulagayo nga yeeyo naye afuneyo kumukkakkanya anaabe n'entangaluyira bigatte abinaabe ebintu ebyo bambi asobole okukkakkana embeera eyo etumale okukkakkana kaatereere kubanga gweomanyi bwe kiwulikika okufuna omulimu ne bakugoba kiruma mu butuufu oba muliwo bangi baga kati kuwumuza nga nawe era olugenderamu afune ku ntangaluyira n'omukkakkana n'omumala nsonga ebintu ebyo abinaabe ajja kutereera bambi ate bw'aba agenzeyo ng'ategere nti weewaabwe eri e Rwanda alina okufumba ebijanjaalo n'ateekamu ejjobyo ebyo tebimala kujja n'alyoka ateekamu ejjobyo n'abisiikisa omuzigo omuganda n'afuna ebikola by'ejjirikiti waso biitukibiba byo kati n'afuna akatiba kayita entoozo agibuuza bajja gimulaga yese n'ebijanjaalo ebyo nga birimu n'ejjobyo naye nga babisiikisiza muzigo omuganda ekiringa kyonna ogamba nti ejiikeesena ateeke ku bikoola ebyo abagamba eddori jjukujja nkijira biyizanye ateekewo n'omwenge omuganda mpulira ati murye munywe mwisome mwisiime ajja kutereera nga neeyansiza mukwano kale bambi akomatakomera mpeera kale swiiti bannayensanyusa okuwulira nange nsanyusa okuwuliza mukwano gwange ye munyarwanda w'omubulo owuliza Bridge FM ekintabuli ky'omuziki Beti nze kyengamba mwana muwala adde eri taata eyamukuza amwegayirira amusonyiwe kubanga si ye yalina obuzibu bwava ku maama we butamulaga ekika ekituufu naye ebyo byagamba mbu simanya alina ebizibu abantu bangi tulina ebizibu si ye yekka alina ebizibu era ku nsi kuno oba wateekebwawo ku nsi kuno olina ofuna ebizibu olina ofuna ebirungi n'ebibi ebyo byokubanga bamugoba ku mirimu abiveeko adde eri wa taata amwegayirira amusonyiwe ajja kufuna emirembe ate nga kwatadde n'okusaba yeekwase Mukama Katonda amiina wangi Beka ono Agi nekyengezaako okugamba oyo omukyala mwisiki wiyo tageza kukola ekintu kyonna kyetaaga obanza omaliriza ebintu ebyenyuma kunnambere wakuliire habwokuba tikyanguhire omuzaire kukuza omwana akamukyali egyo emyaka yona kwongeo kairukote nogo omuzaire nano bwarayo tabaijukire omutwe paka habwire buno nawe naguma nayetumbwita tali kurungi nabihirwe ebyo ebigambo naye byakuba nabaza bisoguma bikuhonderire banzo serogu anko wawe mumalirize ebyoka enyuma nikogende mu maiso kama najja kukwatira nojja kuteekana amiina neyanziza nnyo mukwano neyanzege abagezezaako okwogera mu lulimi lwategeera neyanziza wangi oyo omwana Nyabingi yamutawaanya Nyabingi yafaanana atya munange ye lubaale waabwe ow'e-Rwanda kati olwakoze atya kati ekikukola ennyabo akwate ekitange ekikubaaso mugamba ng'ali ne kojjaawe bagende e Rwanda Nyabingi bamuwe ekyokulya n'ekyokunywa ng'ekyo ekita kirimu amata kati bali bamwanjula eri Nyabingi teyamumanya nti omwana yajja Nyabingi yamusumbuwa Nyabingi yamutawaanya nze zakubuulira nange ngwa mu kifo ekyo baaba neyanziza nnyo mama naye ndi mupya amannya gange nze Nakate nsanyusa okuwuliza mukwano gwange Nakate